Enteekateeka ya CBS PEWOSA eyeeteekera okulaba engeri gye beeteeseteese mu kiseera kino eky'okusiga. Oweekitiibwa Kaddu abadde awerekeddwako Ssenkulu wa CBS PEWOSA Florence Luwedde n'abakulembeze okuva mu ssaza Mawokota. Bano basinkanye abalimi okuva mu ggombolola ez'enjawulo ezikola essaza Mawokota okubadde Bongere, Kabira, Kasa, Kituntu nga bwe babakubiriza okulima. Naye olwokubanga nti ettaka likutuddwamu tetujja kwebaka. Katugende nga tulisonda lijja kuwera. Naye bwe tunaagamba nti kati likutuddwamu twebake. That is the end of everybody. Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu yonna gy'ayise asabye abantu ba Kabaka okukomya okusaagira mu kulima baba baagala okukyusa embeera zaabwe. Buli omu alina okukubiriza munne nti ffeeno gye tuli okulima mwe tujja okufuna ak'okulya. Okulima mwe tujja okufuna essente zinaawerera abaana baffe. Mu kulima mwe tujja okufuna obusente bwe tunaazimbamu ennyumba ennungi ng'omukyala oli gye tumulabyemu ennungi egyasengukiddemu. Oweekitiibwa Kaddu agambye nti Ssaabasajja Kabaka yateekawo enteekateeka ya CBS PEWOSA kukulaakulanya abantu n'asaba abalimi okugyegattako mu bwangu. Kati era ebibiina ebyo tubitaddewo okulaba nti bikulaakulanya obulamu n'embeera zaki ez'abantu ba Ssaabasajja. Kati mu kubakulaakulanya ssente ate waliwo ekirala. Kubeera mu PEWOSA mugenda mu bibiina mujjamu essente ne muzikozesaamu ebintu. Ebintu ebyo mumala bikolamu ne mubitunda ne mujjamu essente ne musasula ebibiina byammwe. N'olwekyo tukubiriza abantu mweyune ebibiina bino mubiyingire mu bungi ne mujja ogasibwa. Abalimi mu ssaza Mawokota bagamba nti okulima balima naye akatale tebalina wabula bano Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu abakakasizza nti singa balima ebirime mu bungi akatale bajja kukafuna. Ebyokulima bituyisa bubi. Tulima ennyaanya ne zituukira mu kiddibo, ne tulima lumonde n'atuukira mu kiddibo. Buli bye tulima ebisinga bituukira mu kiddibo tetufunamu bulungi. Naye katusuubire bwe tunaayingira PEWOSA bajja kutuyamba batuwole ku ssente tusobole okwekulaakulanya. Njagala mbategeeze okujjako nga mulimi ebintu ne biwera ne mujja okufuna nammwe akatale akakola ki akeegasa. Ne kasa munalima obuntuntu butono nga bajeregajerega. Era kati ogwe kugamba. Dakika 16 zesigaddeyo 15 zizino esigadde